Kaweefube w'okunoonya emirambo gy'abantu abakyawagamidde mu ttaka oluvannyuma lw'okuyigulukuka kw'ettaka okwabadde mu bitundu by'e Sebei akyagenda mu maaso ne gye buli eno. Abantu 16 be bakakakasibwa okuba nga bafiiridde mu njege eno eyagudde mu disitulikiti okuli Kweni, Buko ne Kapchora. Olwaleero, Minisita Omubeezi ow'ebigwa tebiraze Lillian Aber atuuseeko mu kitundu kino okwetegereza embeera era ng'asoose mu nsisinkano n'abakulembeze mu kitundu kino. Ono ategeezezza nga gavumenti bw'eteekateeka okufuna ettaka mu kitundu kino okusengulirako abantu abaakoseddwa. Kyokka mu kiseera kino agamba wateereddwawo enkambi mu buli disitulikiti eyaguddemu enjege eno okugira nga babuddamizaamu abaakoseddwa ko n'okubawa ebyokulya n'ebyokwebikka. We are going to continue providing food and non-food items to support them, and also sanitation like movable toilets so that they are safe. Then we will then go into discussions on the relocation. We will identify land within the areas, within the districts that they come from. That will be the first priority. Then we'll be able to relocate them to those safe places. We now need means of health to intervene. Because when we are relocating people, a population of like 1,000 people to an area, it means we need a health center, we need food, we need shelter to accommodate them so that they live in good health and in a good way. Abba agamba nti amagye galagiddwa okuyambako mu kaweefube w'okuzuula abakyawagamidde wabula ne ministry yakubaako engeri gye bakwasisako singa enkuba enaaba ekendedde. We are working together with the UPDF to support the process of exhuming bodies and also other partners to come in, and we expedite on the process. Those who have been buried, we are able to get the bodies out as soon as possible. Kyokka ono alagidde abantu bonna abali mu bitundu eby'obulabe okubyamuka nga watali ekyo gavumenti yakubakwasa omukono ogw'ekyuma. To everybody in Sebei, if you are in a risky area, please move. Don't wait for problems to meet you where you are. First move, safety first. And I'm happy with the leaders that we are speaking the same language. And we are now going to move to the site to see some of these challenges that they have experienced, which includes roads and bridges. Aber azze yeetisse n'amabugo ga bukadde 5 eri buli yafiiridde mu njege eno saka kakadde kamu eri abaalumiziddwa. The President, as usual, has supported the families of those who lost their loved ones from all the 3 districts of Kapchora, Kwen and Buko. This money has already been given. The total number of people who were injured were 17, and they have all received the money. Ebitundu bya Elgon bitawanyizibwa nnyo okuyigulukuka kw'ettaka buli enkuba lw'etonnya.